Nkumanyi okusinga bwewemanyi. Mpayo eddakiika 3 nkunnyonnyole ki ky'oli. Ekisooka oli mulungi nnyo. Ekyokubiri oli wanjawulo teri akufaanana. Ekyokusatu oli mugezi nnyo. Ekyokuna olina ekisa. Kyensinga okwagalako osanyusa. Oli wanjawulo ku bitonde byonna Katonda bye yatonda kubanga watondebwa mu kifaananyi kye. Tewali minzaani gye tuyinza kuteekako ne tupima obuzito obw'omuwendo gw'oli. Osinga gold, osinga zaabu, osinga ebizimbe eby'ebbeeyi, osinga amamotoka. Tewali kikwenkana. Abawala bangi abeegomba okufaanana, abaami bangi abeegomba okubeera naawe. Oli wa muwendo. By'otunula mu mmira si bye binnyonnyola ki ky'oli. Abantu bye bagamba si kyekyo ky'oli. Osinga ebitonde byonna Katonda bye yatonda. Tewali kitonde n'ekimu kye tulaba nti kirungi n'era kisaanira okubeera nakyo ewaka kikusinga, kubanga Katonda teyajja kifiiririra. Bwe yalaba ng'ogenda zikirira n'agamba tosobola zikirira ng'ebirala ebitonde bye bisobola okuzikirira, yaleka obwakabaka bwe n'aleka ebitiibwa ajja akununule. Tolinga bitonde birala byonna. Oli wa bbeeyi, oli wa muwendo. Tokkirizanga muntu yenna kuteeka wansi. Bw'ofunanga ekirowoozo ekikussa wansi olw'okuba tewasoma, olw'okuba olina eddala ly'otaatuukako, olw'okubeera waliwo ky'olwanagana nakyo, olw'okubeera nti waliwo by'otatuuseeko n'era ng'otandise n'okwegeraageranya n'abantu abalala. Ebyo tebinnyonnyola ki ky'oli. Bw'ofunanga ekirowoozo ekyo, tuula wansi otegeere nti kivudde wa mubi, kubanga Katonda si bw'akulaba. Ye akulaba ng'ekyomuwendo omungi ennyo, ekisaana okukuumibwa n'obutiribiri. Osaana okwagalibwa, osaana okuwembejjebwa. Mu Luzungu bagamba pampering. Ekyo ky'osaana, kyekyo ky'oli. Bwe weegeraageranya n'abantu abalala n'otwala n'ebigambo byabwe ate ne weeraba ne mu ndabirwamu ng'olaba ogenda okyuka n'otandika okuva ku ekyo ki ky'oli Katonda kyakulabamu, awo obeera oseerera. Naye tunuulira omuwendo Katonda gwe yateeka munda mu ggwe. Genda mbyawandiikibwa, soma ku bakyala abaakyusa ensi. Mulimu Luuthi, mulimu Eseza, mulimu Martha, mulimu Mary. Buli mukyala yenna alina obusobozi obusobola okukyusa ensi. Noonya omuntu munda mu ggwe ow'omuwendo Katonda gwe yafiirira alina obusobozi ow'omuwendo omungi ennyo, omuzuukuse. Teeka wansi ono akumalamu amaanyi. Akumalamu amaanyi tomuwuliriza. Genda mu maaso n'okuyitibwako. Genda mu maaso n'ekyo Katonda kye yakutondera okubeera. Oli wa muwendo nnyo okusinga ebintu ebirala byonna. Buli lunaku olupya Katonda lw'aba akuwadde waba wakyaliwo essuubi okufuuka ekintu ekirala. Bwe wali omuto tewali yalina ssuubi nti ojja kufuuka ekyo ky'oli. Nakati ky'oli teri alina ssuubi nti ojja kufuuka ekintu ekirala olunaku olw'enkya. Toggwamu ssuubi olw'embeera ki gy'oyitamu olunaku olwaleero. Ekirowoozo ekibi bwe kijja kigambenga tidde emabega wange Setaani, ndi wa muwendo, nkyakuumiddwa nga nkyali mulamu kubanga Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwange. Oli wa muwendo, oli wa muwendo nnyo. Ekyo tokyerabiranga. Mukama akuwa omukisa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.